sigenda kwesimbawo leka abananyi constituency abasinga okugitegerera ku kitebe badukanye constituency. Kimanyi bulungi kuba president, kimanyi bulungi abantu bange. Biwa inisibida mu nju yange mukoyo okuva n'olwaleero olw'ensonga muwadde kyakoze nsuubulabbo n'atuleetera ebizeete bye tutamanyi. NRM erida kange ne w'abaani ne w'aba Bobi Wine simanga Robert Sentamu sikyakamuwadde ka NRM konna oba mumpi oba muwanvu NRM. Message egenda ku kitebe. Njagala okuweereza abantu bonna abali ku kitebe ky'obujoozi ekiri ekavule abalowooza nti bajja kutegeereza abaloozi ekyo kifu. Erinnya lyange nze Ssaaja James Mukalazi nze nakulembera constituency eno nga tunoonya akalulu ka 2026. Olwaleero njagala okugamba message eno siri mweteefuteefu kulembera constituency eno nga nnoonya akalulu nga nkulembeddwa omulema Ssemaganda Ronald. Sijja kukikola. Sigenda kwogeranga muntu mulala yenna wabula ngenda kwogeranga MP yassibwamu ekitiibwa n'obwesige 2021 n'obululu 2,114 akamu ke kaali akange bakama bange. Bannabusiro mwebale nnyo mwebale eddala. Mwebale nnyo mwebalire eddala. Ne bwe mba nvudde mulambweze n'olunaku olwaleero sisobola butabeebaza. Bingi bye sigenda kukondako. Ebisinga nja kubiwa abama TVs, abama radios, aba interviews, naye ngenda kondako bikondi. Naye bino sigenda kuleka nga sibikondyeko. Era gwe munnamawulire ali wano wowulira ng'olina interest bw'ojja okukwata. Ekisookera ddala ngenda kukoona ku bulamu bwange bwe tuyise mu parliament. Briefly ngenda kukoona ku nsonga y'ekibiina kyange ekya National Unity Platform, engeri gye mbadde omwesimbu paka n'olunaku olwaleero. Ngenda kukoona ku nsonga enkulu, buzannyo ki obuzannyiddwa National Unity Platform okufuba okulaba ng'enfulumya. Awo mukamanye ngenda kukoona ku buzannyo bw'enzannye bwonna. Ate era ngenda kukoona ku nsonga oboolyawo esinga obukulu kiki kyenzizaako. Yebeesooka eyo sisobola kugisoosa teri. Naye mu byonna bagambye nayise okwogerako eri bannamawulire ebisinga nja kubibawa. Eky'omukisa omulungi ndi wa mukisa nti abaani wano okumpi be bamu ku bansinga okwekitiibwa Chairman Kalungi obali kubeerawo. Nyingira parliament 2021 ngenda koseda tezigenda kusukka 20 ekyo bikimanyi tezigenda kusukaaga ebisigadde nja kubibawa. Nyingira parliament 2021 naye bakama bange njagala okubategeeza sajjibwa ku street oba saayambibwa buyambibwa nange nayina gye nnali bakama bange. Ekisooka ndi musajja muyivu ate ne sala kati nkyali era nkyasoma. Ndi ku mwaka gwa kusatu nsoma mateeka diploma nagimala nga ali mu parliament. Ekitegeeza ndi musajja muki kyamukisa bubi nti NUP tesobodde kuzimba ate omwana gwe yakola ki bwe yeezaalira. Sekyo ekyobuyivu sijja kukikondako nnyo naye nga ndi musajja muyivu. Era NUP okugikwatira omuli 2021 yansanga nsaavinga abantu bange abaabusiro. Yansanga ndi businessman mu kibuga ne mu kitundu kino kyenzaalibwamu. Ate ng'ekyomukisa omulungi nzaaliddwa nsomedde nkulidde mu kitundu kinene. So abo bonna abalubunyeesa Honorable Nsubuga bamugyeko kaadi agenda kulyawa. Nedda bannange nali musajja mukozi ate era n'akalala nkyasobolera ddala n'okuponda bakama bange. Ne buloka nkyasobola zikola ki okuzikuba. So yenna abadde agamba Honorable Nsubuga bamugyeko fulaga agenda kuzzaako ki. Nedda bakama bange njagala mubeere bakakamu. Bannabusiro North omukisa gwe mumpadde oba gwe mwapa 2021 nzizenga nyumya nammwe sibavangamu
ntambudde kyalo ku kyalo, ntambudde mbadde nga no ku mikutu ne ku mitimbagano gyonna ebyange ebisinga mubikola mutya mubimanyi bulungi nnyo. Naye kangende kagemera akasinga obukulu kuba byonna sijja kubyogera oba oliawo mubimanyi n'okubisinga. Obulamu bwa paaliyamenti mubumanyi bulungi bubadde busoomooza nnyo. Teri mubaka asinze kubonaabona mu paaliyamenti nga nsomugapo kuva nga naakayingiramu. Naye ku kyensinga okwemanyaako ne bwembonyeebonya nga gavumenti yembonyaabonya nsigadde ndi ku sayidi y'abantu bakaba bange. Emyaka gyonna mukimanyi batandikira mu kooti era wano bannabuziro North buli wolaba lubadde ediga mumanyi Busiro North y'omu ku bizibu gavumenti bwe yakozesa okutandika ebizibu byaffe. Naye twatoba okuva ku court petitions ne baleeta emisango egy'enjawulo ne baleeta egy'obubbi bw'obusimu ne bakola buli kimu. Naye ne tutambula nga tukiga tukola tutya gavumenti etwengeriza ebbanga lyonna tusigadde tuyimiridde. Naye okusinga bannabusiro North ensonga zonna ze mwasindika okukola mu paalamenti emirimu gyange gikoze bakama bange. Nteesezza nondodde bajeti njiisizza n'okubakiikira amakoze eki kiba kyabwewusa okujja nejogera eri bannamawulire nga wayise emyaka 5 nesikoona ku nsonga esinga obukulu eyantwaza mu paaliyamenti. Nagenda kubateeseza, nagenda kubakolera ebyo eby'enkizo kwengatta n'ebyo byengaseeko ebingi byenja okufulumiza mu katabo mu myaka gyange emeka 5. Mu kusoomooza kwekona kwa paaliyamenti mbadde mwezimbu nnyo eby'ekibiina kyange ekinabagenja kikondako nga mpisamu lukwakwayo era oba oliawo kino kano kambaka ensiiba nkibagamba nti okubonabona kwemolede mu paaliyamenti bakama bange babadde bakimanyi bulungi. The National Unity Platform top leadership kutandikira kwa leader of the opposition eyasooka yali Honorable Mathias Mpuuga n'abaddeko abadde Honorable Ssenyonyi byonna babadde nga babimanyi. Nakana abadde takamanyi kubanga atandika okufuna emisango batandika okwagala okunsika sente nnyingi nakitegeezaako Honorable Ssenyonyi nti wetwolekedde betaaga sente nnyingi era wenjagala okwebaliza Lukwagali Company Advocates mutukoze obulungi obutagambika. Honorable Segona, Honorable Lukwago, Kanso Katumba, Kanso Nampeera mwe mwatoba emisango gyange okumala emyaka emeka gyonna ne giggwaayo ne mugiwangula. Mwebale nnyo mwebalire ddala. N'akasembero ddala nga neebaza Justice Nabisinde ye munaguzi yali musango gwange ogwatonobera emyaka 3 ogwantwalako obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi ze mu paaliyamenti ku miliyoni 42 oba oliawo n'omusobeze tufuna sifunangako miliyoni 5 ku pesiripu yange. Bukyanga nnyingira omwaka ogwasooka housing finance enanjulira ebadde etwala kumpi miliyoni 35 ng'etwala butwazi ng'ebbanja lye nalya nga nyingira paaliyamenti. Nabagamba esayingira nga ndi lunaku naye nayingira simanyi byalooni. So bannabusiro North nkimanyi bino mwagala okubiwulira naye temubimanyi. Singa nzire ewaka n'ensirika mujja kunjajinga bubi. Sifunyeeko musaala gonna mu paaliyamenti naye ekisinga obukulu kye nenyumirizaamu sigenzeeko outside my parliamentary emoluments oba wa Mzee Museveni oba wa Mama Anita oba wa Muhoozi oba waani yonna oba wasale kujeeyadde kiki yensubugapo. Naye bangi ate babadiza ne fulaga naye ng'ate basiiba eri bakama bange ntegerekese. So kati ndi mukakamu nnyo olaba ne betukola nabo mu opposition omuli leader of the opposition mu myaka 5 tewali n'omu yali ampaddeyo ka trip naye nga mumanyi bye mbadde mpitamu. Tewali n'omu yali ampaddeyo kaki n'essaawa yakati nyinza okubagamba abaana bange bayinza okuba bali waka bagamba dadi twagala school fees era awo mpitira Honorable Ssenyonyi mukyali leader of opposition wayendosinza okunfulumya nange mpayo ka trip mukama wange ssebo abaana bange badde kusomero. Naye emyaka emeka naye nga bakimanyi ndi mubaka munnange ate nga balina obusobozi abakanduza batambudde emyaka emirundi ndoza nga 8-9 naye nzaawo nagaana ofukamira mu paaliyamenti. Nagaana sinakufukamira kibakakatako okusobola okulaba nga bafaayo tukola tutya kuba emirimu gyonna tugikoze bwe bulamu tuba tuyita mu paaliyamenti. Naye byonna nga mbyogera sigambye ntitambudde ntambudde emirundi gyange 5 myaka 5 bannabusiro North sigenda America sigenda Australia wizo okuza mbadde nejerabye era emirundi egyo 5 gibadde gya sports mbadde ntambulira ku merit
buli mwaka wekugwako ngende Kenya ngende Mombasa ngende Kigali kuba ndi musambi wa mupiira emirundi gyokka 5 gye ntambudde naye ng'abasinga babadde beejalabiza mu paalamenti bali ku nsimbi ya muwa musolo ate ffe abasinga okuba abeesigwa eri ekibiina be bagaana n'okugenda mu ofiisi ya sipiika mutogenda tosaba yadde ka trip ne mu ofiisi ya sipiika sigenda noyadde okusaba trip n'etya naye ng'ate bo gye so kati kino lwaki nkibategeeza nabana abakwata obutambi buneeno bangi batumisigyajinga ne batulisa ne tutalidde tetulina kyetulidde mu paliamenti bagamba bangi ate tetulina kyetulidde mu bantu baffe lukwe kakasa bulungi wano bwenjogera Busironnoozi abantu bange bantegeera kuba mbaddewo ku lwangu bingi ebigenda mu maaso awo naye ate ekisinza okunnuma nti abamu ku bannaffe be bagendoosinze abasinga okubeera royo okufuluma abasinga okubeera royo ekyo nkikakasa nze nsinze mubaka wa NUP abadde asinga okuba royo eri Kyagulanyi eri ekibiina kyange n'eri abalonzi bange eyange kaali bw'oba wagitunze nga bwengenda okubagamba nga maliriza nani yagiguze era yagiguze sente meka era n'obujulizi mbulina ekitegeeza kakasa bulungi nnyo ffe ng'abaana abato abayingidde opposition oba mutukoze bubi nnyo nabagambye sigenda kulimba sigenda kuvuula obulamu bwa paliamenti kyensinza nga muvaako ekisinza okunsanyusa mutegedde nnyo njigiddemu bingi ate olw'okuba nayingira paliamenti nemmanya nti nange neerandiza n'abalonzi bange bannandiza kanzireyo nsoma amateeka mbadde nfuba nnyo okulaba nga njiga era sinze kapere mu paliamenti nejensomera ndaba kimanyi bulungi siri kapere era NUP bweba egamba enfulumya omuvubuka asobola okuba aggressive nga nze ebeera efiiriddwa nnyo naye paliamenti njagala okugyebaza njagala okubaza buli akoledde ekirungi mu paliamenti sisobola kutebaza koki wange kokitongulwanga yabadde asinga okumpa trip ezo ng'apondako nsubukako yasooka ku lisiti etambula egendewe lwaki njuliza nnyo trip ezo bwebakuba weeks 2 mu paliamenti oyinza ovaawo n'obukaddaana bw'oba erina ekizibu mu constituency tosobola kutakisasula naye abasajja balina engeri gye bazannyamu oba oliawo ebintu byabwe awo batufulumye siri mu kulamentinga naye ndi mukulaga abantu bange n'ensi ebisinga nja kubibategeeza bingi nja kubibategeeza bangi bendayise waneeno ina mukwano gwange Zanero wano interview sinayiye nja kuwumweyiye ate sikonjera obulamu bwa paalamenti bubadde bukalubo nnyo nagiyingira naye ndi musanyufu nnyo nfulumya emikono gyange myerufu nfulumya emikono gyange biki sisipiika saali tasobola gamba nti nsubuka namusanga mukolido olwo pasitoli mwagalabako ne bateeka ku Twitter subuka buna abadde agenda mu paalamenti naye Honorable Ssenyonyi n'akateeka ku Twitter ye nga kituufu sinze tewaliwo kiralite naye that is not me manyi wathe yange manyi ne wathe yabaki y'abannabusiru so obulamu bwa paalamenti obadde bukaluwo nnyo naye nkakasa bulungi emyaka gikyali ku saidi yange bakama bange kuba bingi nnyo bategeezezza bannamawulire bwenna be munjagalako mujja kubifuna naye nabadde sisobola butajja kubategeeza nsonga zino nga ndi mu constituency kadde kagenda kuba katono nnyo waliwo ensonga position zino muzikwate nnyo kambalage nga mpita mu lukwakwa position zembadde strong eri ekibiina kyange kya National Unity Platform lwaki bino mbyogera nyinza okuba njogerako nabo okusemba abantu bagenda mu nomination nkya mumanyi mutya oba sigenda ku nominatinga bwe sijja kukiriyalinga eya ekitegeeza abantu bange tebajja kumanya bayinza n'okulowooza kansubuga katulyamu oluko ne gakola katya nze mbadde nsinga okukkiririza mu Kyagulanyi eposition nange emu position ey'okubiri nze mbadde nsinga okuobservinga party values positions ez'okusatu buli NUP lwebadde egamba mugende mugomono nze nasooka kuba mpuuga bambi nze nasooka ku Namuganza nga nze nsokotekako muki kubanga nze kye baŋŋamba nkola ki ngenda bugenzi mu maaso subscription eri ekibiina kyange natandikira mu kooti nabuukamu ebyasookaawo nenzija nga nkola ki nga nvaayo ne miliyoni 10 nazikola ntya naziwaayo kitegeeza subscription ekibiina kyange mbadde nga mpaayo mu kuwenyera kwange mu paliamenti nakino amateeka ganyigaze mu paliamenti wano wemulimu gwange ogubadde eri ebisiyaga lyajja nendiwakanya nenyimira kufuna ya paliamenti omuzira nengukwata nendiwakanya NUP nempatiiki Kofi Biru yajja nempatiiki UPDF yajja nempatiiki
byonna n'okudistancinga offices ng'eza Sale, eza Mwozi, eza Muzeeyi Museveni, eza Speaker wa Fantamongo, kuba ekyo nakyo mwene yupi babadde batugamba temukigeza naye ate abamu abafunze ofuna fulaga basiiba eri ani alimba ali awo bantegerekese. So nkoze byonna participation mu boolyawo mu press conferences mbaddengayo, ntambuddenga n'entambula mu ze tuyita by elections, nkoze byonna n'okufaayo eri abaana baffe abafoot soldiers, abaana baffe abatugendako, abaana b'abalwanyi oboolyawo bwe tuyita boolyawo abasibe political prisoners n'ebiyinga ebyo. Cutting the story short, mbadde mwesigwa nnyo eri ekibiina kyange kyaki era tebababuzaabuza nti nsubuka atagaddemu n'omulundi n'ogutya n'omulundi n'ogumu nga mmaliriza wano gino gimu ku mizannyo egizannyiddwa NUP. Briefly okunfulumya kuba bebateyampadde kaala ku myaka gyange oba oliawo ku bugezi bwendiko ng'ate eryanneereetera n'enfulumya nga tenkubidde yadde kasimu tempiseeko yadde okutuula nange even after okunfulumya nga tenabana kunnoonyaako yadde nkiwadde wiikisi 3 okuvayo okwogera ebigambo binene. Gino gye gimu ku mizannyo gyezezannya gye bazze bazannya nze okunfulumya. Babadde bakozesa rumors ne espionage oba oliawo spy network, ate oba oliawo engambo zaabweru n'obwambega obukesi. Abantu abo si balungi, batandika okunnwana ndowooza nga nakayingira parliament. Mukimanyi bulungi nnyo waliwo neerajja kyeka gwenkakasa bamusindika busindisi nampola obukadde 10 yafundikira ennyumba yange agijjeemu omukyala wange n'abaana bange ng'agitutte we bamuyita Butebi taata wa omubaka zaake. Nalina ennyumba zange muzima temuzimanyi ezo byonna tebimanyi. Yasindikibwa nampola obukadde yafundikira ennyumba agitutte ng'agamba amanya 10 nga n'omwaka tegunnakola ki tegunnawera. Naye lwaki nkyogedde ngenda okubiraba ng'ate biri mu bukedde neŋŋamba ekitegeeza simanyi gye wava kujja bulamu bwange ate ka transaction yakaali akatono nkufukaagiridde taata wange tuli mu struggle ffenna nga bwensuubira mutabaniwo ayita bizibu ng'obaolyawo nange bwe naalibiiseemu kubanze ni mwana wa munaku tompuliriza tonzizaako na mu kisenge nkwegayiridde tuli mu struggle kati struggle gyekitegeeza rumors ne spy network ebyo story empanvu nnyo sijja kubateekamu naye oba oliawo kuno nyina okubategeezaako tubonyebonye tutya naye nga tuli faamu mukimanyi bulungi nnyo omu ku gwenjogeddeko oyo bamukubangamu nnyo ebituli nti alina gy'akolera. Ate oba oliawo nze nakimanya nti mukujja okunyeenya ntyo nga bakukaka genda eri bakulabe ng'ofunyeeyo ssente naganda okulya ssente za Muzeeyi Museveni bakaba bange nazikolaki naye ngaolyakuliza bwe buzannyo obukera bukubazannyo gengenda okubategeeza akazannyako okubika bakoze okusobola okukola akolaki bakakoze bagenda okulaba kasemi bakuwako lipooti embi akasajja giroti nawantuka banja n'ennyumba twagitutte ngenda okuyira wabukedde neŋŋamba bwe buzannyo buno wabukedde ye tibi esinza okunkuma abala sijja kubakoondako naye babankubye nnyo ekyokukisa obulungi banfulumiza era mbayuzayuza bagudde mu kateko ka dictator aba NUP bafulumiza omutuufu ate ne baleeta agenti omutuufu. Tegerekese bulungi nnyo ensonga ey'okubiri bazannye batya obuzannyo. Tulina babasajja amwogeddeko chairman Nyanzi mafia asinga mu NUP. Nyanzi atuzannye ddate zonna naye nze namugamba ndi musomi w'amateeka onsinga myaka na bugagga tojja kuntegeerera era kyemanyi ndowooza ebinfulumiza bannabusiro twasituka ffenna twalinga 10 ne tugenda eka mwokya. Bwe tugenda eka mwokya Nyanzi ng'apanze abantu 30 bajje balonde Ssemaganda afuke chairman Gunga n'enkigala n'engamba am a legal scholar sobola kubeera mu legal 10 ne mugamba ojja kunsanga mu constituency. Najja mu constituency nesitula abantu nga 10 ne ttiimu zaffe zonna bakama bange ne twolekera ekitebe ekavule ne tulwanyisa Nyanzi ne tulwanyisa petition yali nene nnyo ebyo byogera bya mwaka guno. Bannabusiro ne bafuna oboolyawo eddoboozi lyabwe Ssemaganda ne tumufulumya. Essaawa eno Nyanzi yaleese Ssemaganda nga flag bearer. Oba bo babatuma ssente ne kaba Nyanzi simanyi ze baabatuma eyo kati Nyanzi omu ku buzannyo bwe bazannye okusobola okulaba Nyanzi abalina akakundike Nyanzi abalina akakundike kali mu Ssemugomba
kali mumbe yono wasaidize no ewa eno sempebwa kakundi kali awo unabona batanze muleke sagala kuwayiriza naye waliwo akakundi awo kati gemizannyo ffe tugenda okufuluma NUP actually mubutatolayagamba nti banfulumiza ngenda kuba wano mudakiika emu-bbiri mbabuulire era bafulumye basinakola ki kubanga kiriza obagaana muzawaki netalina yambali ya red zijje nzijogera ensonga kubanga red embadde muki omusaayi so kati Nyanzi kino ndombera Mr. President omusajja gwensinga okuwa ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Nyanzi ayinza okuba yakujja ku street Nyanzi pozinga kutuga project yamu naye Nyanzi musajja mubi nnyo talina kwesembereza byabufuzi bya NUP singa tuba tunagenda mu maaso. He is a wrong character. Sijja kumulwako nnyo naye nga musajja mubi nnyo atuzanya endate nnyingi nnyo akakanyiza buli omu waneeno ne Kalungi ono bwemumbadde munenya Kalungi awo takyalina kwogera mu constituency twali tulwanira kifo kino tukikomawo naye mukyanga tumukomyawo mu ntebe tafuzeeko n'omulundi n'obumu batuuse kufulumye bamukyajinga kubanga awagira nsuukako kyamani Kalungi okutuula waneeno tolina musango kyamani tukwagala nnyo obaddewo ku lw'obwerufu era ozijja kusigala ojjukirwa tokufulembeddeko mu ofiisi yo kubanga kasaba amanya nti awagira nze yafulumirawo era bakoze process yonna ate waliki kigenda mu maaso eze nkulu nnyo mbadde sobola kutakola ki butazia Nyanzi nga mumaliriza era yakutte sente za Ssemaganda millions of money namuguza flaga kati njagala tulabe sente n'obwongo bw'abannabusiro kiki ekiwangula ekyo njagala tukimanyi nsonga nkulu nnyo akakodya akalala kubana bagenda banamuwulire natera okumaliriza kana akakodya akalala kebakoze eki kebayiseemu okutulwanyisa bazzenga bakola emizannyo bayita mu basajja nga Bassemaganda ne bayita b'amawulire okusobola okulaba nga bateeka maama wange mawulire mbagambe natandikira Ganda eyo ne batwalayo Nansana nayo ne batwalayo kati batuuka ewa maama wange tebakoma kumukozesa mu kooti wali bamutuuseeko bamutunuza mu kamera bamulimbye obusente ate tabubasabira kubasaba nga bamugamba tunula mu nsonga z'agali awamu akasajja kakutunda ibyo n'emizannyo give eri ku kitebe olwokuba waliwo ayagala ekifo baagala fulumya Nsubuga nabisa Nsubuga anafe ku kitebe ekyo kirinako obujulizi batuuka n'okusitula maama wange ne bamutwala ku kitebe nebaza maama naabo wanuka Agnes nti wagenda ku kitebe tewagenda wa Anita Amongo tewagenda wa Museveni ekyo mukikubireko mbugano kubanga maze namugamba bazanye emizannyo mingi nnyo nja kulibajuza era kamanyumizi kuno okusembayo lwe twasituka ne tugenda ku kyero tutte petition tulanira Busiro Ssemaganda nga bamusindise mu constituency tetumanyi yatandika okuteeka ssente ku kitebe mu security ng'ayingizaawo abasirikale ba Muzeeyi Museveni okunemesa obulamu ku kitebe era bwe natwala bannabusiro bonna kumpi 10 n'okusoba ku kitebe awo bazanya emizannyo ne bankwatira nawo ne bantwala mu ofiisi zaabwe waliwo Lwanyaga Madamu Sara ne kansowa ekitebe kanserute ne banyingizeyo nga balinga kooti batukako n'okungamba ebigambo bino wamangu bawaze n'emmotoka gireke wali olondo bamanja bu sente meka miliyoni 3.5 naye nga abasirikale ba Museveni otudde nabo ku kitebe kya NUP bagamba lemesa Nsubuga aleme kujja ku kitebe aleme kubeera visible tukafulumye bulungi oba byenjogera obitegeera emizannyo egyo kati bwe zibagamba nti ekiba ne kikontributiza okukola nga kimfulumya Ssemaganda Ronald gwe baleetedde wali ng'ayita amawulire bazenga akozesa yakwata amawulire n'agenda gye nakolaga bizinesi meebo n'akulabye wa ng'anoonya muntu ku muntu ani abanja Nsubuga byonna n'abikwata n'abiteka ku bukedde ne mulaba kamuga nga bajja ku kitebe nga bafuna free entry ku kitebe nga balindirawo Nsubuga bamukwata ejjeeke basobole okumufuluma ekitebe mwebalanyi bagamba bange mufulumiza ng'omaka wa NUP bingi nnyo awo muzanyiddwa naye byo mbadde sobola butabibategeeza ate bingi nnyo lwakuba nti akadde katukola katya naye nina okubasunirako nja kufuna akadde nja kubaza interview kimanyi kati mugenda kunoonya bannamawulire nja kubawa maki mawooli awo mawulire malungi nnyo nakano njagala mukamanyi zanyo obadde bungi nnyo obwambega bwe babadde bankolako ng'ate ndi musajja mwesimbu nnyo basobole okunemesa ekitebe neme kutuukamu bagambe kaba tekalabika
ekyo bakikoze bulungi nnyo ne bayita state agent waabwe oba oliawo ensonga zijja kugenda nupuveting ne ground awo wenzirira okusembera amawulire kyensembyayo okuvetinga ne ground njagala okubategeeza bannamawulire Busiro North teyavetingibwa n'omulundi n'ogutya nze nyina emyaka 33 yonna ngimaze waneeno byenkoledde Busiro mbadde team manager w'essaza myaka 7 nze mubaka palamenti asoose okuwangulya Busiro yange ekikopo nze nsinze okutambula ku ground byentaddewo bitambudde ground yansuukapo yali estandinga at 58% if not 60 ku bakandidati bonna oba oliawo yali baddanziri yali badde sennono naye batuwa candidate mubakoze assessment ku ground bwesirabanga nako nga munnabusiro nga ne bwemba musiru asembayo ku nsi kuno sobola kuyimira mabega okumuwagira yesemaganda Ronald bakama bange bannabusiro tuli munyiike bannamawulire kano kamwe actually size na bannamawulire kuba kimanyi bulungi mujja tukolaki batukolako obulyake mu vetting nze yasinga nzala kutta ebibuuzo kuba kimanyi bulungi ze sigwangu ku kibuuzo bukyanga nsoma abasajja abagezi babano by right hand man sennono twali mu vetting twali 18 naye balondawo the most incompetent atasinze obutasalira gwe basindika Busiro North bigambo mubyogera ate sigenda kuvaawo ngenda kusigala nyinya ground kuba nzaalibwa Busiro nziikibwa Busiro maama tata jjajja bonna bali Busiro zigenda kudokola ki batukola bubi NUP simanyi bino ba Mr. President abimanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abantu abeetolodde awo bantu bakyamu nnyo mwatukola bubi nnyo naye ekiswaza omugagga obakusesemantula bakama bange awo nagendako wa bakama bange temulowooza nti nzize wammwe ensolo yange eriso sad and real nagenda ewahonorable Senyonyi nemukubira akakadi mumaze gigaba nenkubira Lubongoya nenkubira Sewufu nenkubira Romanzi nenkubira Dr. Kanabi nenkubira Aisha Kabanda nenkubira Mwanga Kifumbi namuntikiga teyanziramu ngambagamba saagala kandi ya Busiro North nemunoonye omuntu omulala alikwate kubanga wano mukoze ensobi tewali n'omuyamba lipulayi bakama bange natwala initiative bonna nga bwe mbasomye kyenasembayo nanoonya ku president wange WhatsApp anti babadde bamutukweka nemunoonyako obaka bange nemugamba oba ali mulaba emyaka 10 ndiwulekako nesaba kati audio zikyaliko era president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu audio zange za dakiika 10 ku kyakolebwa e Busiro North nkimanyi bulungi kweziri ku simu yo era ojja kuziraba kubanga batugamba bwetusisinkanika era ffe tuli bwana buto tusisinkanika mugama wange simu naye ngakasa bulungi luliba lungi akusisinkana jakugamba ebigambo binene njabulamu bujobuzi naye mukirize mugane tuli mulumi obwekika ekyawaggulu Sembaganda Ronald zino ensonga zeepa lwaki Sembaganda Ronald ye mulabe wa constituency ekisookera ddala Sembaganda Ronald yasooka kutulyamu Lubaga n'atunda obwa sipiika ekyo mukimanyi bulungi Sembaganda Ronald tazaaliwa wano wa myezi 2 wano atukulembera atya ku bintu byetukoledde waneeno kale singa sinze yalibadde sennono singa sinze yalibadde omuntu omuki omulala Sembaganda Ronald atukoze obekirala nze tuyinamu kyetuyita chapter 14 kyebayita leadership code of conduct Sembaganda Ronald yakwata omutitimbe gw'ensimbi n'aguwa Nyanzi ne gurupu n'agula flag ekitegeeza kikontana leadership code of conduct obukulembeze bw'oguze tebusobola kuwangaala bakama bange Sembaganda wagula fulaga olinga yagula omugaati n'okuteeka mu nsawo kati guli mu kukuvundira ezenvunyu ojja kufulidde ozigyemu ng'osudde gye zirina okugenda mukama wange yakwata sente n'akolaki n'atranzactinga Sembaganda Ronald oyo talina yadde opinion leader talina yadde fulaga bearer talina yadde obukiiko bwa kunga registra naffe ffennyini abaali badde bagamba tikatudde babegawe tatulina agenda kulembera ki ye mutugo batuwa bino mbyogera kuba nina obulumi nze MP opposition asoose wano ate mbakoledde bulungi ate ndi mwana nzaalwa ya wano Sembaganda singa bali bamwagala nnyo yalibubikiriza akafazaali n'amala emyaka emeka 5 alyoka akolaki n'alyoka ajja ye muntu ajja n'owulya ng'ajogerako n'agamba nti ye akagula ambulensi eyakakadde akamu ekitundu n'akola
n'akola ne ku ssaza n'azimba ekisaawe amanyi byenkoledde Busiro n'Obuganda oyo musajja amanyi byenkola nze ambulance nagikola ya 140 ne saabati ekyali kunene eriwa Dr. Jingo eyinza eri emikono gyange n'erimba na Busiro nagigula ku ssente za moto so Ssemaganda olw'omukarakita Ssemaganda abategeeza oyo kamuvedako sijja kuba relevance nsaba munyampangira mu Busiro North bw'okwatanga akalulu kange n'okawa Ssemaganda Ronald mbakukyayidde mutima ojja kuba okoze bubi nnyo tugenda kujjawo ejjongo eri abasajja abeetolodde pulezidenti ng'ate abamulowooza bakola bituufu EMC mwatukola bubi nnyo nyinza kujjamu madamu Kyemutaaki akaye bamuyimba atamanyi Oluganda buno obwana obuli okumpi obwogera Oluganda muganda wange buli obwana bubi nnyo balina okuba bwamulimba bwamuwabya EMC mwatukola bubi nnyo eno mwasindika amagi amavundu e Busiro North akasemberero ddala my next step sijja kubalubisaayo bakama bange nkoze kyentwalidde wikisimeka era bino byenjogera temulowooza nti mbudeonyenga akangenda enjogerako gye muli wikisezesa kyentwalidde nkoze world consultation njogedde ne political mentors njogeddeko ne baprotestants bano bennyini tuna kutebeemu njogeddeko ne badaihatsi bange njogeddeko ne bazadde bange njogeddeko ne mukyala wange njogeddeko n'abantu ab'enkizo njogeddeko ne bafero MPs mu paliamenti njogeddeko n'ababadde banteekamu ssente njogeddeko n'abantu abazanya ebyobufuzi waneeno abakalungi bali mwebali basajja mwebali njogeddeko n'abalonzi n'olunaku lwajjo kyemmanyi twasubira mu meeting twagikulimu ssaawa 8 nga consultinga widely ku kiki kyetulina okukola ki kubanga kkiriza obagaana singa nsalawo ng'omuwe nti kiyinza obutakola ki mukkirize mugaane kino sobola kukibuusa maaso n'okujja wano okukola final decision ndi katale ebibinda nga 6 bintuukiridde ng'ekisooka kye kya NRM bakuma crossing odeno PFF gyotukwatira fulaga DF sente zitebolingiddwa naye bagamba nyina abankulembera nenkola wide consultations ofa zonna nenzitaninga ddawo tewali kikumi kyonna kyenaafunye era abadde bagamba nti buli anajja independent bamutaddemu ssente ezo street talks toziwulira tukkirize tugaane ebibiira bintuukiridde numwezi okutuuka wano ngawaise wikisi 3 nga nyina okwogera njagala okubasuubiza sindaba kwogera awo mbasuuliddeko obusuulizi naye nyina sad story gyenja okubabuulira mujja kwewuunya kubanga nze nabagamba abantu singa nali mukyala nalibadde enfumba mufumbo gumu olumaliriza nga tumaze okuntabiyetinga nendoba nengenda muki saali yenende musolo bale bakama bange nasazeewo basikakiddwa nga honorable omubaka akulembedde emyaka 5 Busiro North mwebali nnyo nasazeewo basikakiddwa 2026 2031 sigenda kwesimbawo kubaka wa paliamenti sigenda kwesimbawo olw'ensonga zange zembadde zenjagala okuwa zenja okuwa ne mu mawulire njagala okugjawo oluli olurumbaazi olugamba nti buli ayesimbawo bamuwadde ssente lwaki kiri tekiri bwe kityo nze gongulamo waneeno nsigadde mu mabanja agatagambika naye kino mbadde nyina okukisalawo sinkisaagala bukulembeze naye olw'okuba nzikiriza kyenzikiriza bakama bange nkimanyi bulungi abagizi bange kino kibakubye wala naye mukkirize mugaane sigenda kwesimbawo leka abadanyi constituency abasinga okugitegerera ku kitebe badukanye constituency nkimanyi bulungi kuba pulezidenti nkimanyi bulungi abantu bange nze nabalaga NUP okubalaga ebbali nzikirize nzize ebbali sigenda kwesimbawo banvume bye balina okunvuma nga babadde bajja batuliisa ssente kati njagala ekyomukisa omulungi bagenyi muzijeko tewayo bajja kugambira nti nsubugappo wakutte ssente kati kansigale nkole byenyina okukola nja kusigala n'abantu bange nja kusigala nkola bye tubadde tulina okukola muleme kuneekwasa bakama bange neebaza nnyo
abantu bange mwenna nebaza nnyo betambule nammwe nebaza nnyo abalonzi ba Busiro North nebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda kuba mwe mwandeeta nebaza nnyo media platforms mwenna nebaza nnyo eddiini yange ey'Obukatuliki nebaza nnyo tiimu yange embeereddewo y'abadaihads nkimanyi bulungi mwenjako gye nnayizinga nebaza nnyo obukulembeze bwa Chairman Kunga tukoye ddala Ssemaganda ani amumanyi tubonaabona kulwa Ssemaganda kale katusigaye nga tulina memba n'omu mu Busiro sibyagala naawe evaana Bobi Wine sibidda mu nju yange mukoyo okuva n'olwaleero olw'ensonga otwotya Ssemaganda baba nange simwagala sibiddamu leero mu nju yange tasulamu tasula mu kazigo k'empangisa abadde asula mitwetwe pulezidenti wange Bobi naye mukoye bonna mbakoye siddamu kulonda kuba ono omubaka yabadde atukiikirira teri kulonda nze neegomye obadde okolanga ani munno nze mbadde vice chairman wa Kakiri Town Council wa Kunga siddamu kulonda tompana kazinda ani gwe mutawakalo tukugamba ate naawe otwotumalako tulekemu Bobi werawa agamanyi Bobi mukimanya mugende Ssemaganda ffe tetumumanyi yadde tugenda kawa NRM mwana wa kuno bwe batazizzayo be bamanyi bamuwadde kyakoze ensuubulappo n'atuleetera ebizeete bye tutamanyi NRM erida kange ne wabaani ne waba Bobi Wine Simanga Robert Sentamu sikyakamuwadde ka NRM konna oba mumpi oba muwanvu NRM Honorable Nsubuga Paul okutuwangulira constituency yaffe nga opposition ekyo kiwedde ekyokubiri message egenda ku kitebe njagala okuweereza abantu bonna abali ku kitebe ky'obujoozi ekiri ekavule abalowooza nti bajja kutegeereza abaloozi ekyo kifu erinnya lyange ez'Essaaja James Mukalazi nze nakulembera constituency eno nga tunoonya akalulu ka 2026 there's olwaleero njagala okugamba message eno siri mweteefuteefu kulembera constituency eno nga noonya akalulu nga nkulembeddwa omulema Ssemaganda Ronald sijja kukikola njagala okulaga obwekuusa wamu n'obutali butuufu tuyina abakulembeze 2,944 awo bali ku mutendera gwa Kunga yala okwebaza chairman wa Kunga yalonda obukulembeze okuva ku bwa constituency netulonda obwamagombolola omuka asatu ne town council 3 netulonda emiruka gyaffe 35 n'ebyalo 142 baliko abakulembeze 2,944 tewali wadde n'omu yeebuuzibwako nga bali mu kaseera k'okugaba kaadi twebuuza babagaba kaadi bye bagaba babijjawa era basinziira ku ki olwaleero njala kukubira omulanga pulezidenti wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ti akalulu ke mu North Busiro tugenda kamuwa naye omwami gwe bayitawo na Ssemaganda tagenda kuwangula kalulu ka Busiro North oba kitya simanyi mubaka byagenda bagamba leero olunaku lwa mubaka agenda bagamba asaba mugume nze nsinza
bubi mu kisanja kino kubanga omubaka tayeyagalangako wadde okweyagaza abantu be ate era nze mbadde nsinga okwagala okusanyukirako awamu n'omubaka ebyo naze nsinga obyagala naye leero olunaku lwe kyenva ngambe sigenda kwogera nnyo mbaagaliza obulamu obulungi tugenda mu kalulu buli omusalawo kyoyagala ku mutima gwo naye tetugenda kugoberera jogo akatebe k'ejjoogo akali ekavule njagala okukubira omulango ono omwami eyita Abibu Buwembo Ssaabakunzi wano tebatulagira mu North Busiro njagala okukubira omwami omulango bayita Fred Nyanzi wadde oli muganda wa pulezidenti wano Busiro North tebatulagira era njagala okubakakasa ababadde n'ejjoogo erigamba tewakaali tagwa mugenda kusooka mula Busiro North baavudde ne kaadi ye ekyo kiddamu abadde bagamba nti owakkaali tegwaba NUP mugenda kulaba lwati Sebaganda Busiro North ng'avudde ne kaadi ye eyo message esaba etuuka wa pulezidenti eyo message esaba etuuka wa Abibu Buwembo eyo message esaba etuuke wa mwami Fred Nyanzi Ssaabankwe yajjudde enkwe mu kibiina kya NUP era yagenda okumalawo ekibiina kya NUP mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka wange